nina show gye ntera okukola n'eddoro omuntu omu yampeeza message n'angamba naye oli mulokole lwaki abaana bana ba gospel toyogerako nabo bulungi mu bukkakkamu biki mubamenya ne mga bano bali waka omwana we waka bw'oba oyagala aveemu empisa omukuba emiggo mwana we neighbor gy'otamukuba ekyokubiri si kimusuubira kikola bamanyi kye bakola ali mu kisa mwazannyira oli omumisiri gwe yegeraageranyako tannategeera Katonda tannajjuzibwa mwoyo tamanyi kyakukola ono amanyi ekyokukola n'agaana okukikola oyo bamuyita a disobedient child omwana ali disobedient omuzadde tamukwata nga mwana ali obedient nimwe wakampulira nga njogera bigambo bimeka ku Justin Nabbosa wali omusanze wanga ali mu legging ne t-shirt mbu agenze kuweereza wali omusanzeewa kyewali atambula n'ekitiibwa kya Mukama decent nti byayimba bikwatagana ne bwayamba ne bwali tetugambye nti abeera ajati be decent Mukama muwese ekitiibwa tulina abalenzi abalinga abalalu ani yagamba okuyimba urban music olina kubanga muguwa ddalu enviri sinsanyirire esaati njulifu engatto ziddugala empale zira bituli ani agambye nti olina kuba mulalu okola urban music enyambala gye bayita ey'abafala balooza y'abantu bakulu si yafala it is decency kati abomba wa mmere gye balina okulya gye bawulira gye banaasobola muntu alina amannyo omuwanyama atalina amannyo omusottera so omuntu ono atalina mwoyo mutukuvu akkirizibwa tumuleke tumubuulire enjiri naye byakola byebyo ebimusuubirwamu talina kuba na magezi g'olina era ensonga lwaki ggwe omwewuunya kubanga kati ggwe Mukama kye yajja okukola yakikola yagula amaaso g'omusibe